era ebigambo bye tebibadde bingi neyeebaza era bw'amaze okwebaza ndoze bw'abanga ayogeredde eddakiika nyingi ayinza okuba nga ayogeredde eddakiika nga 15 kanso katukyaza musisi mu kyalo ky'e Bulindo ekisangibwa mu Kira munisipaali n'atuyita tuyingire mu nnyumba ye abantu nga 10 okulya ku mmere era bwe tutyo ne tuyingira ne tulya ku mmere ne tunyumya emboozi eya bulijjo pulezidenti bw'amaze n'agamba bannaye nno njagala ngende ng'obudde bukyali era ne tumusiibula bwe tumaze okumusiibula ndoza tewaweze eddakiika 5 tugenza okuwulira nga ebimundu bya tiyagaasi bivuga ku luguudo waggulu e Bulindo wabadde alina okujoyiningira oluguudo oluva ekira okudda ekiwologoma ne batugamba nti batandise okumukuba tiyagaasi nga bamukuumye ku makubo 2 naye ng'abadde okukyala kwa yakumaze ngabwe ngambye nti atuuse essaawa zigenda kuwera 10 era essaawa zigenza okuwera 11 wakati we 11 ne 12 bw'abadde asiibulidde ng'atambula okuddayo eka nga bwe ngambye tutandise okuwulira ebibundu bya tiyagaasi ne tudduka okusobola okumuddukira nga batukubidde nti bamukubye essasi mu kugulu era amangu ago tusobodde okudduka ne tumutuukako okumuyolayoola okumuddusa kalwaliro ako kumpi kuba abadde avaamu omusaayi mungi okufuna first aid era oluvannyuma naawe batulumbyewo kalwaliro ne bongera okukuba tiyagaasi oluvannyuma basirikirizaamu omukuba tiyagaasi ne tusobola okumuyolayoola okudduka okumuleeta wano ensambya mu ddwaliro ebyo bye bibaddewo naye nga bibaddewo wakati wa sawa 10 ne sawa 11 ebyo bye bibaddewo naye nga tewabadde na kintu kyonna kiyinza kuba nti kyetaagisizza okuleeta abasirikale oba okukuba tiyagaasi oba okukola ki naye nga obwedda babadde batukubira amasimu waliwo abagenyi abajjaeyo meeya go wabayise ne mbaganiza ndi mu ofiisi nkola mirimu ate siyinza kumanya buli mugenyi yakyadde mu Kira naye banaaba bazze tunaabagamba ebyo nno bye bibaddewo tuli nsambya wano mu ddwaliro naye ng'akubiddwa oluvannyuma batuga nti akubiddwa ebbwa lye tulabye ku kugulu akakebe ka tiyagaasi ne kamuyuza empale ne kayokya n'engatto gy'abaddemu naye ng'ebbwa ddene era libadde livaamu omusaayi mungi we tutuukiddewo. Ekituusewo kibi nnyo kyakuswavu nnyo okuba nti Uganda Police yeeyisa bwetyo oba nti gavumenti esalawo okuba ng'eyisa abantu abagivuganya bwetyo otegedde kibi nnyo gavumenti erina okukimanya nti omuntu okukuvuganya ekitegeeza nti naabeera mulabewo okitegedde ate erina okukimanya nti abantu lwabeera nga bakooye abantu babeera bakooye so ekigamba kikyamu nnyo kyakwennyamira nnyo kyantiisa nnyo weewaawo nga tukyaliwa nene ensambe twakatuukawo twagala kulaba ate embeera nga bweri okutegeeza abantu amawulire gakusanzeewo amawulire gansanze nakatuuka ewaka mbadde nagyendi mu kuva then we ngafunidde era kwe kuddukirawo nenzija wano sawa zino yamaani kale Ssaabayimbi naye abadde atuuse ate okubanga atuwa embeera nga bwagirabye n'amawulire gyagasanze naye nga bw'oyongera okuba nga weetegereza embeera yo ekyali yabuke oluvannyuma lw'okuba nti tukyali mu mbeera ya kunyolwa olw'omukulu okuba nga akubiddwa amasasi bikyali wano bikyali abantu bagenda maaso n'okuba nga bawera ayitira enkuba embeera ekyali ya nnaku nnyo amaziga mangi mu mbeera eyo embeera gezirimu wano tuli wano ku ddwaliro ensambya pulezidenti waleeteddwa okulaba nti afuna obujjanjabi obusookebwako naye ng'amawulire genfunye pulezidenti kirigambibwa nti agenda kwongezebwayo okulaba nti afuna obujjanjabi obusingako kubanga akosebwa nnyo kino nno kidda eri abo ebitongole by'okuwerinda nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oli awo alwanirira mmwe talwana nammwe wabula alwanirira mmwe so okumutuusaako obulabe obw'amaanyi ng'obubukoleddwako leero nze ndowooza nti kabonero kakubeera batiitiizi kubanga ye talina mundu talina kasaale so akozesa mumwa gwe oba oli awo okutuusa information kwabo ekikwatako n'olw'ensonga eyo bannayuganda tukuŋŋaanidde wano ku ddwaliro ensambya okulaba nga tuyimirira wamu ne pulezidenti waffe mu mbeera yonna era tusaba abasawo ba wano bakole kyonna ekisoboka okulaba nti pulezidenti waffe atereera era njala obbazaamu amaanyi bannayuganda nti ffe weetuli okulaba nti pulezidenti afuna obujjanjabi bwonna obwetaagisa.
kyekoze ekisooka nganze omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu poliisi ya Uganda n'abantu ababadde mu field oba be badeployinze olunaku olwaleero ekisookera ddala komanda waabwe nga IGP tugenda mukuba mu mbuga z'amateeka okulagajjalira omulimu gwe kubanga pulezidenti waffe si wa bulijjo. Pulezidenti waffe tumutwalanga tumugeraageranya bw'ova kabaka odda ku pulezidenti waffe so nno tulabanga abatuyisizaamu olugaayo tulabanga abatukubye ewaluma n'olwensonga eyo Uganda Police IGP ne bakomanda bonna ababaddewo tubatwala mu kooti okulaba nti oba oliawo tufuna obwenkanya mu nsonga ng'eno. Kituusewo kibi nnyo kya buswavu nnyo okuba nti Uganda Police yeeyisa bwetyo oba nti gavumenti esalawo okuba ng'eyisa abantu abagivuganya bwetyo. Otegedde kibi nnyo gavumenti erina okukimanya nti omuntu okukuvuganya ekitegeeza nti naabeera mulabewo okitegedde ate erina okukimanya nti abantu bewabeera nga bakooye abantu babeera bakooye so ekigamba kikyamu nnyo kyakwennyamira nnyo kyantiisa nnyo weewaawo nga tukyaliwane era ebigambo bye tebibadde bingi ne yeebaza era bw'amaze okwebaza ndoze bw'abanga ayogeredde eddakiika nyingi ayinza okuba nga ayogeredde eddakiika nga 15 kanso katukyaza musisi mu kyalo ky'e Bulindo ekisangibwa mu Kira munisipaali n'atuyita tuyingire mu nnyumba ye abantu nga 10 okulya ku mmere era bwe tutyo ne tuyingira ne tulya ku mmere ne tunyumya emboozi eya bulijjo. Pulezidenti bw'amaze n'agamba bannaye nno njagala ngende ng'obudde bukyali era ne tumusiibula. Bwe tumaze okumusiibula ndoza tewaweze eddakiika 5 tugenza okuwulira nga ebimundu bya tiyagaasi bivuga ku luguudo waggulu e Bulindo wabadde alina okujoyiningira oluguudo oluva Ekira okudda ekiwologoma ne batugamba nti batandise okumukuba tiyagaasi nga bamukuumye ku makubo 2 naye ng'abadde okukyala kwa yakumaze ngabwe ngambye nti atuuse essaawa zigenda kuwera 10 era essaawa zigenza okuwera 11 wakati we 11 ne 12 wabadde asiibulidde ng'atambula okuddayo eka nga bwe ngambye tutandise okuwulira ebibundu bya tiyagaasi ne tudduka okusobola okumuddukira nga batukubidde nti bamukubye essasi mu kugulu era amangu ago tusobodde okudduka ne tumutuukako okumuyolayoola okumuddusa kalwaliro akokumpi kuba abadde avaamu omusaayi mungi okufuna first aid era oluvannyuma naawe batulumbyewo kalwaliro ne bongera okukuba tiyagaasi oluvannyuma basirikirizaamu omukuba tiyagaasi ne tusobola okumuyolayoola okudduka okumuleeta wano ensambya mu ddwaliro. Ebyo bye bibaddewo naye nga bibaddewo wakati wa ssaawa 10 ne ssaawa 11 ebyo bye bibaddewo naye nga tewabadde na kintu kyonna kiyinza kuba nti kyetaagisizza okuleeta abasirikale oba okukuba tiyagaasi oba okukola ki naye nga obwedda babadde batukubira amasimu waliwo abagenyi abajjaeyo meeyako wabayise ne mbaganiza ndi mu ofiisi nkola mirimu ate siyinza kumanya buli mugenyi yakyadde mu Kira naye banaaba bazze tunaabagamba. Ebyo nno bye bibaddewo tuli nsambya wano mu ddwaliro naye ng'akubiddwa oluvannyuma batuga nti akubiddwa ebbwa lye tulabye ku kugulu akakebe ka tiyagaasi ne kamuyuza empale ne kayokya n'engatto gy'abaddemu naye ng'ebbwa ddene era libadde livaamu omusaayi mungi we tutuukiddewo.